Kalawo nga tuvuddewo ebebe ku list bwe tujje munenga mwaddemu ebintu birala bingi nnyo ekiro tukimalidde kakati munange nga 3 abali mu nkuka mwaliyo abali mu machachi mwaliyo n'ebifo birala bingi nnyo byalimu amasanyu kakati Freedom City waliyo ekivulu bali bakita party after party era ngo omutegesi yali Uncle Abitex nga ali ne Emma nga ali ne Emma oyo kubanga kalango kwaliko Abitex ne Emma era ndoza ne lumu bayine ekivulu kyali ku elo oba ndowooza kakali no munange Freedom City eyo abali bagenzeeyo mbike kati kitegeeza nti we bambike omutaso wetuka mu kaseera ak'okuba fireworks temusobola kuba fireworks ekivulu ekyo nga bw'okiraba abantu bajjira ddala bayira olaba wano ku kafulo ka wansi nga bw'ekifala woyinza olaba ekifaananyi ekyo abantu baali bajjidde ddala mu bungi akawansi kajjula eri waggulu ndoza mu mitwalo ebiri gye bataasobola kutuuka ndowooza naye no wansi mukoomutwalo akabini kaali kakubyeko bulungi nnyo kaakati sawa zinatera okwera saa 6 bayise ekirangiro nti bannange abaagala okwera ku fireworks live wabweru gyali nammwe abaagala omulabira ku screen musobola okusigala munda ne mumulabira ku screen naye munnange nga wotumanyi munnange abafirika amaaso g'omufirika gali mu ngalo gali mu kutuuka Afrika ne bagamba tetusobola kulabira fireworks screening ate wabweru gyali waddala ne batandika bonna ne badduka bagende bafulume kati wakati mu kwagala okugenda okudduka okulaba fireworks omulyango gwayite guba madero okukakkananga abantu bangi banyigiddwa era kukakkananga abantu abasukka ndowooza kati mu 10 n'omulalo we10 basobola kutugamba 9 kati n'owe 10 yes n'owe 10 abantu 10 ne balugulamu obulamu balugulamu obulamu naye ekiro ekyo twagala okugenda maaso nga tusaasira bannayuganda bonna abafiirwa abantu baabwe abantu abali mu neighborhood ya Namasuba Kikajjo Najjanankumbi Nateete Wakaliga genda Kajjansi ebifo omuntu gy'osobola okuva n'ojja ku Freedom City bane mbina tubasaasidde abazadde abafiirwako abaana bamwe nga mubaleese abantu abafiirwako abantu abakulu nga baafa bane mbina tubasaasidde kakati soko mpembeera nga bwe yali mu kawungeezaako okutandika n'eki nga abayimbi basanyusa abazimbi baali bangi nnyo nga abantu bambi basanyufu bali happy okubanga bagenda yingira mu mwaka but unfortunately nti abamu omwaka baalingizaako mulingize sina kindi baateekayo buteesi mukono ate ne bataguyingira Simawulire malungi naddala mu kaseera nga omuzadde okutta abaana batutte
bayingire omwaka nga basanyufu. Of course bantu bangi nnyo comments badde bateekawo abaana mubatwala mutya mu bivulo ekiro ekyo. Omanyi ebiseera ebisinga mu mbeera ebyo nga ebintu ebyo nga bibaddewo abantu we tuba tunenya ffe twerabira engeri gye twakulamu naffe ebivulo ebyo twabigendangamu by the way. Kyova olaba ebiseera ebisinga bagamba nti entuuko weba etuuse. Yes, omuzadde tewanditutte mwana muto ssaawa mu kivulu naye ate naawe wakyogera wali wabigendangamu. So ebiseera ebisinga kubeera kusaasira kwa Katonda. Ekyokubiri, Freedom City is a venue ya family. Awantu wosobola okujja n'otula n'abaana bo, for example eri mu VIP otula bulungi n'abaana bo ne mulaba ekivulu ne mala ne mudde ewaka. Naye lwakuba olunaku ndowooza bulujjanga lubi muganda wange ne yasigadde ewaka ebbaati livaako ne likutema nga ate mwabaali nyweza. So ebyo byonna byali awo. Gavumenti oluvannyuma